President Donald Trump ayagala America esazeemu enkolagana yaayo n'ekitongole kya World Health Organization era nga kino kiviiridde ku Donald Trump obutakkirizigana n'ekitongole kino ng'agamba nti ekitongole kino America yesinga okukiteekamu ssente naye nti kyawambibwa China era yawadde ekyokulabirako n'agamba China yasobola okutandikawo obulwadde bwa COVID-19 naye ate ekitongole kino kyatambuliranga ku ntoli za China nga tewali kye kyakolawo ky'amaanyi okulaba nga China ebonerezebwa. Ensonga eno yatandika okujoogerako mu mwaka gwa 2022 naye kino President Biden teyasobola kiganya. Kati akomyewo mu office agamba America erina okusazaamu enkolagana yaayo n'ekitongole kino. Wabula ekitongole kino kya World Health Organization kyavuddeyo ne kyennyamira nga kiraga obweraliikirivu bwakyo olw'okuba nti America eyagala okukyabulira era abakulu mu kitongole kino baagala okubaako engero gye boogerezaganyaamu ne Donald Trump basobole okuba nga enkolagana yaabwe eno tebagisazaamu. Kiki ekiyinza okutuukawo singa America esazaamu enkolagana yaayo n'ekitongole kino oba singa America eva mu kitongole kino? Nga nkugambye ekitongole kino America y'emu ku nsi ezisinga okuteekamu ssente. Kati eggwanga America bwe livaamu kiba kitegeeza nti obuweereza bw'ekitongole kino bugenda kusalibwako mu mawanga ag'enjawulo. Ssente ziba tezikyakimala okutambuza emirimu gyakyo. America olw'okuba nti nsi nnene waliwo ensi ezigiwuliriramu wenjogera ne Australia oluvannyuma lwa Donald Trump okulangira kino naye yavuddeyo n'eraga nti simativu n'enkola y'emirimu gy'ekitongole kino. Kino kiba kiteekawo embeera nti ekitongole kino kiyinza okugwa essaawa yonna olw'okubulwa obuvujjirizi obumala ng'abantu bangi naddala nnyo ku nsonga z'ebyobulamu mu nsi yonna baba bagenda kukosebwa. Amawanga amankuseere gye kibadde kikolera kiba kitegeeza abantu baayo baba batuuse okufuna obuzibu obw'amaanyi. Ebyo byonna bikyali awo katulinde bulinzi ekinaddirira. Maliriza nga nkujjukiza gwayagala poloti y'ekyapa naye nga tomanyi bantu batuufu bakwesiga. Ennaku zino abafere bangi ojja kunsindikira message ku WhatsApp kweyo namba oba okunkubira ku ezo namba zombi nsobole okufunira ettaka ettuufu mu bantu abatuufu. Nkwebaza olw'obudde bw'owadde okulaba eno video era nkujjukiza tobeerabira okugobera ng'onyiga mu plus button okufunanga emboozi zonna.